العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها وإخلاصا في الدين، والحقنا بعبادك الصالحين. matendo ga Allah subhanahu wa ta'ala nanyini buyinza nanyini nkizo tumsaba asse emirembe n'okusaasira ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukyagenda maaso wansi w'omulamwa gwaffe ogw'okutegeeza abasiraamu obukulu obw'okusaala n'obukulu bw'esswala mu busiraamu, nga tuli mu kitabo kya mukadde waffe Sheikh Omanyi Ahmed bin Zaini Dahlan rahimahullah, Allah musaasire, kibayita Majmu' Rasail, ekirimu amabaluwa ag'enjawulo, ekirimu ebitabo ebitinitini ebyenjawulo. Ng'ekitabo ekisooka kyali kyogera az-zajru an tarki as-salah, okwekesa abasiraamu omuze ogw'obutasaala n'omuze ogw'oggayaalira esswala. Darusu namba 5. Sheikh atugamba qala al-musannif rahimahullah, omuwandiisi w'ekitabo Allah musaasira agenda maaso n'agamba ng'ayongera okukkaatiriza obukulu obw'esswala mu busiraamu n'okwekesa abasiraamu okwewala okusaala oba okwekesa abasiraamu obutasaala. Agamba wayurwa annahu awwalu ma yaswaddu yawma al-qiyama wujuhu tariki as-salah. Atugamba Sheikh Ahmed bin Zaini Dahlan nti no yurwa kyawandiikibwa oba kyajja mu byafaayo by'obusiraamu annahu awwalu ma yaswaddu yawma al-qiyamati wujuhu tariki as-salah. Allah ku qiyama agenda kuba agaba ebibonerezo ebyenjawulo, naye omwana Adamu agenda osooka okufuna ekibonerezo oba agenda okusooka okubonerezebwa ku qiyama nga Allah agenda mubonereza atya? Agenda kumuteeka ekizikiza mu kyenyi kye abeere nga buli omu yenna yenna asobola okumutegeera. Mwana Adamu kyono, mwana Adamu yali tasaala ku nsi, huwa awwal ma yaswaddu wajhahu yawm al-qiyama. Allah gwagenda osooka okubonereza, agenda mwambaza ekizikiza mu kyenyi kye nga buli amutunulako amutegeera nti ono ku nsi yali tasaala. Agenda maaso n'agamba wa anna fi jahannama wadiyan yuqalu lahu lamlam. Agamba nti mu jahannam, mu muliro gwa jahannam mulimu olusenyi oba ekiwonvu oba ekifo nga kigaze ekyererezi, yuqalu lahu lamlam, ekifo ekyo bakiyita lamlam. Agamba fihi hayatu, mulimu emisota eminene ennyo, kullu hayatin bithikhani raqabati al-ba'ir. Atugamba nti obunene bw'emisota egyo kati atandika agambye mu jahannam mulimu ekifo kigazi kyererezi wadi. Ekifo ekyo fihi hayatun kirimu emisota, naye kullu hayatin bithikhani raqabati al-ba'ir. Otunulira eŋŋamiya, ensingo y'eŋŋamiya bwe bugazi oba bwe bunene bw'omusota guli. Nga olaba eŋŋamiya nti erina ensingo nnene bweti, olaba obunene bw'ensingo eyo omusota guli mu kifo kye bayita lamlam mu jahannam gwenkanankananga ensingo eyo. Tuluha masiratu shahrin, ate nga ogwalawo bwoti wano ogussa ku ttaka omusota ogwo, obuwanvu bwagwo okuva ku mutwe mpaka ku mukira ng'ogwanjuluza gwonna gwonna ng'ogumazeeyo, osobola otambulirawo obuwanvu omusota ogwo we gulimu, osobola otambulirawo omwezi mulamba. Ate nga munene bwe guti gulinga wonalaba ensingo y'eŋŋamiya. Ekifaananyi okusikira ekifaananyi ekirungi nga wala emisota gye bayita anaconda egibeera mu rainforest enene nga Amazon. Omusota gwa munene aguliko mita nga 10, mita 50. Kati omusota guno gugenda kuba muwanvu nga ogwanjuluza bwoti osobola otambulira obuwanvu obwo omwezi mulamba. Nga gukola ki? Talsa'u tarika as-salah. Allah agenda guta gujje gutandika okubojja ono omuntu eyali tasaala. Fayaghli summuha fi jasadihi 70 sanatan. Kasita gumala okumubojja, obusago obuva mu musota ogwo bugenda sigala mu mubiri gw'ono omuntu eyali tasaala okumala ebbanga lya myaka 7 nga bumukosa nga bumuyisa bubi.
thummahu yataharra lahmuhu ngo obusago obwo obugenda bwokya ennyama ye nga bugisaanula nga ggwerera nga onalaba kandi onagikwata n'ogissaako omuliro. Ekisooka omusota munene, ekyokubiri mwanvu, ekyokusatu gubujjo n'omuntu atasaala gujja muyingizaamu obusagwa ng'obusagwa obwo bumala mu mubiri gwe ebbanga lya myaka 7 ng'omubiri gwe gusaanuuka busaanuusi. Gino emyaka 7 oyinza olowooza nti bbanga ppanvu nnyo, naye Allah atugamba nti olunaku olumu oba oyinza olaba nti bbanga lyewuunyisa, naye olunaku olumu mu bulamu buli eri obwa kiyama lwenkanankananga emyaka 1000 saidi ano. Kati obudde bujja kuba buwanvu nnyo nnyo nnyo, emyaka 7 kadde katini nnyo compared ku budde omuntu wagenda omumala mu kibonerezo ekyo. Sheikh agenda maaso n'agamba وفي حديث آخر mu hadithi endala eyongera okukkaatiriza obunene oba obubi obw'okuleka essola, agamba ate nga nayo hadithi eno eraga obulungi eyongera okukkaatiriza obulungi obw'okusaala, agamba nti man dawama ala salawati al-khamsi fi jama'atin. Sheikh agamba nti kyajja mu hadith ng'omubaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam atugamba omuntu yenna Allah gwawe ekyengera ng'asobola okusaala essola 5 okuva ku subuhi mpaka isha ate nga azisaalidde mu jama, Allah muwaaki ekisookera ddala ataahu Allahu ta'ala 5 khisalin, Allah mu ebintu 5 ku nsi kuno ate nga byonna birungi ne mu bulamu obuddako. Ekisookera ddala Allah kyamwoyo asaala essola 5 mu jama, yarfa'u Allahu anhu dhiqa al-aish, Allah amujjako obulamu obugumu, oba mu njogera endala Allah amwanguyiriza obulamu bwe ne buba nga butambula bulungi. Kasita osaala essola 5 ate ng'ozisaalidde mu jama, ekyengera Allah kyasooka okuwa akuwa obulamu nga bulungi. Wa yarfa'u anhu adhab al-qabri, ate ekyokubiri kyakuwa kasita ofa n'oyingira entaana, Allah akutaasa fitina zonna n'ebibonerezo byonna byonna ebiri mu ntaana. Ekyokusatu wa yu'ta kitabahu biyaminihi, kasita ono omusaaze abadde asaala jjama kasita ajja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala agenda kulagira bamuwa ekitabo kye mu mukono ogwa ddyo. Ekyokuna wa yamurru ala sirati kalbaruki al-khatif, ate wanaatuuka ku sirata gye twagamba nti jisrun fawqa jahannam adaqqu min ash-sha'ri. Sirata lutindo luli waggulu wa jahannam ate nga lutini nnyo, lusala n'okusinga ejjirita, lutini nnyo lusinga n'oluviiri. Ono yali omusaazi ate nga asaala essola 5 mu jjama, Allah agenda musaasira ayite ku lutindo olwo oluyita ng'alinga akamyaso, agenda luyitako nga talina kizibu kyonna kyonna kyafunye. Abaali tebasaala n'abalina amazambi amangi bajja dduyitako, abamu nga baavula, abamu nga beewalula nga lubasala nga lubaabuluzaamu, abamu bajja dduyitako nga bagwayo obugwi mu jahannam. Naye omusaaze naddala eyali asaala essola mu jjama, Allah agenda musaasira ayite ku lutindo olwo oluyitako ng'alinga akamyaso. Ekyokutaano n'agamba nti wadkhulul jannata bighayri hisab, kasita n'amala okuyita mu ebyo byonna byonna Allah agenda kumuyingiza ejjana nga tamubaze. So ensonga ziri 5 Allah zagenda okuwa omusaaze. Ensonga esooka agenda mu obulamu obulungi ku nsi, ekyokubiri amusaasire mu kabuli ye abeere nga tasangamu bibonerezo, ekyokusatu bamuwa ekitabo kye nga bakimuwera mu mukono gwe ogwa ddyo, ekyokuna amuyisa ku sirata oluyisawo nga ayisewo mangu nga tafunyemu kubonaabona kwonna, ekisembayo amuyingiza ejjana nga tamubaze. Oba mu njogera ennyangu omuntu asaala ate nga asaalira mu jjama obulamu bwe alhamdulillah, omuntu asaala ate nga asaala essola ze mu jjama obulamu bwe ku nsi kuno bubeera bwangu, mu kabuli bubeera bwangu, ne ku kiyama bujja kubeera bwangu. Sheikh agenda maaso n'atugamba nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam makulu g'ebigambo yagamba waman tahawana bis-salati fil jamaa, ate omwanadamu abeerawo nga tafaayo kusaala nga n'ejjama zimuyitako obuyisi nga tafaayo kusaalira mu jjama, Allah amukola ki? Ekisookera ddala rafa'a Allahu al-barakata min kasbihi wa rizqihi, Allah amujjira baraka mu byenfuna bye n'amujjira ne baraka mu ssente ze. Lwaki? Ssente zino ze zimuviirako okuba nga tasaala jjama, ze zimuviirako okuba nga abeere mu kutunda ne mu kugula ne mu kusuubula ne mu kutula ddiiru naki n'emirimu, n'agaana okusaala essola n'emuyitako, n'agaana okusaala n'alowooza nti okufuna ssente kimusingira okusaala oba okunoonyeza ssente mu budde bw'essola kiba kirungi. Kati Allah kyamukola amuleka ssente ze n'aziyingiza nga wazaagala olw'ensonga nti ze zimugayazizza, naye n'azimuggyiramu omukisa, n'aba nga buli wafuna ssente ayinza okufuna ssente obukadde 10 n'afuna ebizibu nga bya bukadde 30, n'aba nga atalina kyakoze. Oba ayinza ozifuna mu bungi ne zijjirako ebizibu, ne zijjirako abazitwala, ne zijjirako. Lwaki? Allah aziggyemu baraka. Mu njogera ennyangu ky'olina otegeera ensonga yonna
ekulemesa okusaala katugeze business yo oba misomo gyo oba kutambula oba meetings obeeramu oba ensonga eyo gy'oteekawo mu budde w'esswala neba nga ekulemeseza okusaala naddala esswala eyajjama Allah agijjamu omukisa. Naye wabula ensonga yonna yonna gy'obadde olimu kasita ogiyimiriza ne baziina n'oyimiriza ensonga zonna n'ogenda osaale Allah agissaamu omukisa. Kyagamba kati omuntu atasaala oba agaana okugenda mu jjama nga baziinye n'asigala ku mirimu gye Allah akola ki ekisooka rafa Allahu al-barakata min kasbihi wa rizqihi Allah ajja omukisa mu ssente ze ne mu byenfuna bye. Ekyokubiri wala yaqbalu minhu sa'ira amalihi omuntu atasaala twakyogerako ate seekayongero kikkaatiriza no mu hadith gyaleese nti nno Allah takkiriza mirimu gisigadde gya muntu oyo. Ebbanga ly'omala ng'oganya okusaala emirimu egisigadde Allah asooka n'agissa ku mabbali mpaka wootereeza esswala. Kasita otereeza esswala n'etereera nga Allah atandika okukkiriza emirimu gye gisigadde. Ekyokusatu ki wayanzi'u minhu siima alkhayri min wajhihi Allah akwambaza ekizikiza nga buli akulabako akwewala. Allah akwambaza ekizikiza mu kyenyi kyo nga buli akulabako alaba olinga alina ekizibu ng'akwekengera akuggyako ekitangaala n'okusaasira kwe n'akwambaza ekizikiza ky'aboononefu mu kyenyi kyo abantu natandika okwewala tosobola kukuuma mikwano tosobola kukuuma nkolagana n'abantu lwaki Mungu akuggyeko ekitangaala ekyandibadde kikuyambako okukolagana n'abantu asigadde. Ekyokuna ki wayakunu baghidan fi qulubi nnaasi Allah kasita amala okuggyako ekitangaala kino abantu batandika okwetamwa awatali nsonga yonna. Enkuŋŋaana ezibeeramu okusalawo nti gundi afune gundi tafuna enkuŋŋaana ezibeeramu okugaba emirimu enkuŋŋaana ezibeeramu okugaba ebirungi erinnya lyo teriddamu kuwulikika mu nkuŋŋaana ezo. Lwaki Allah kasita amala okuggyako ekyambalo ky'okusaasira n'ekyambalo ekyekitangaala ekyo kyakwambaza ekyambalo ky'ekitangaala kyakwambaza ng'akusaasidde ofuuka baghidan baina nnaasi abantu batandika okwetamwa. Kati omuntu atasaala Allah amuggyako ekitangaala n'amuggyako okusaasira kwe n'abeera baghidan abantu batandika omumwewala n'omwekengera n'okumwetamwa. Ekisembereyo ddala watuqbadhu ruuhuhu wa huwa jaa'iun atshan tekijja kukoma ku ekyo olunaku lw'ofa singa obadde ku nsi nga tosaala naddala esswala eyajjama ogenda kufa Allah agenda kulagira malayika etwale omwoyo gwo ng'oli muyala ate ng'oli muyonta. Lwaki ogenda fiira mu bulumi obw'ekitalo tebijja kukomaawo. Wayushaddadu alayhi fi su'ali al-qabri kasita onaatuuka mu ntaana malayika zigenda kukubuuza zikunyigirize n'obukwambwe obw'amaanyi. N'agenda maaso n'agamba wayakunu qabrahu dayiqan mudhlima kasita otuuka mu ntaana Allah agenda kuteeka ekizikiza eky'amaanyi mu ntaana yo ate entaana efunde ekunyige n'embiriizi zitandika okweyitamu nga kyajja mu hadithi endala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda maaso n'agamba tekigenda kukomaawo wayushaddadu alayhi fi lhisaabi yawma alqiyama ate ne ku kiyama ng'oyimiridde mu maaso ga Allah bagenda kubala mulimu ku mulimu bakubala obutini n'obunene. Lwaki ono abadde asaala ng'asaala naddala esswala yajjama Allah tagenda mubala wadde ebirimu byonna byonna byagaana otereera olw'ensonga nti yatereeza esswala Allah tagenda kubitunulako. Naye gwe yagaana okusaala bagenda kukubala kagambo kagambo ate nga kyajja mu hadithi emu ne mu kusomesa okulala bagamba nti kasita bakubala mulimu ku mulimu kagambo kagambo teri muntu agenda kuwona kubaliwo okwo kasita bakubala bwe batyo kyatteeko ogenda sibira mu jahannam olw'ensonga nti emirimu gyaffe egisinga tegitereera gibeeramu obubanja bungi gibeeramu kano nakali. Kati omusiraamu kye yandikoze okwewala okubalibwa alina okuba nga atereeza esswala ye so that twatuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lwa kiyama ajja kuyitawo owisi agende mu jjana nga tabaliddwa naye yenna n'abalibwa alina okuyingira jahannam. Kati kyo agamba nti washaddadu alayhi fi lhisaabi yawma alqiyama ono omuntu eyali tasaala ku nsi Allah agenda okumubala olubalanga luzibu ate gye luggwera ajja kuyingira jahannam. Ekisembayo wayaghdhabu alayhi rabbu omuntu atasaala atambulirako obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala wayuaqibuhu bidukhuli nnar ensonga ze zonna zijja kuggwera ng'ayingiziddwa omuliro gwa jahannam ono eyali tasaala ku nsi. Mu bumpi bw'ebigambo kyebagezaako tugamba wano nti omuntu atasaala taba na mikisa obulamu bwe bubeera buzibu ku nsi kuno olunaku lwafa afiira mu bulumi kabuli emufuukira ekizibu n'emuyisa bubi nnyo ate ne maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala terijja kuba byangu gye bigenda okuggwera nga bamuyingiza omuliro. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bantu abasaala. Sheikh agenda mu maaso n'agamba waqala Qatada
Qatada omu ku batabi abakulu Allah berenga amusaasira yagamba mbigambo bye alaikum bis-sala mbakubiriza okubanga muyitiriza okusaala mwekwate ku swala mugiyimirizeewo lwaki fa innaha khuluqul mu'minin olw'ensonga nti esswala eno kitendo ky'abakkiriza oba omuntu asaala kabonera kalaga nti mukkiriza oba mu njogera ennyangu toyinza kubeera mukkiriza mutuufu toyinza kubeera musiraamu mutuufu okuggyako ng'oyimirizaawo esswala waqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Sheikh agenda maaso n'ayita ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam ebirala n'agamba ummatun marhuma agamba nti eno umma gye tulimu webeeyagadde okufuna okusaasira kwa Allah oba umma eno eyina ekizikiza ekigibisse oba umma eno ejja ggwa mu buzibu oba umma eno ejja kwesanga ng'eri mu ntata okuggyako wala yarfa'u Allahu anhumul balaa illa bil ikhlasi wa du'aihim wa salatihim wa du'afaihim ensonga eno kanjinyonyole bulungi etegeerekeke omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba makulu g'ebigambo bye nti umma eno ejja kwesanga mu buzibu oba umma ejja kuba mu buzibu oba eri mu mbeera ya buzibu lubeerera okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala agenda gisaasira kasita abasiraamu ku mulembe guno banaakola ebintu bino wala yarfa'u Allahu anhumul bala kasita baneesanga ng'ebizibu biyitiridde Allah tagenda kubibajjako okuggyako illa bil ikhlas okuggyako ng'abasiraamu batereezezza enniya zaabwe ne babanga emirimu gyonna gye bakola bagikola ku Allah subhanahu wa ta'ala na kumusimisa ekyokubiri ekigenda Allah kyagenda osinzirako asaasire umma eno agiggyemu ebizibu wa du'aihim kasita abantu bayitiriza okusaba edduwa kasita abantu bayitiriza owanika emikono ne bakuŋŋaana ne basaba Allah berenga abasaasira Allah kyatugamba mu aya esembayo mu suratul Furqan agamba nti qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum atugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti nze Allah sisobola na batunulako okuggyako olw'eddwa ze musabanga kyagamba omugaana okunsaba sijja bafaako bwe muyitiriza okuwanika emikono ne musaba Allah bataase Allah basaasire Allah baggyemu ebizibu awo Allah ng'assa okusaasira kwe kati kyagambye umma kasita yeesanga nga balaayi ziyitiridde ekisooka ottereeza embeera okugizza mu nteeko bantu kubeera na mitima mirungi nga n'enniya zaabwe ennungi nga buli kyonna kye bakola bakikola ku Allah subhanahu wa ta'ala ekyokubiri ki addu'a okuyitiriza okuwanika emikono okusaba Allah berenga atereeza embeera ekyokusatu wa salatihim abasiraamu okwekwata ku swala buli gye twongera okusaala nga abasiraamu nga tubeera mu mizikiti jama tuzisaala okuva ku subuhi mpaka isha eswala nga nsonga nkulu nnyo mu maka gaffe ne mu bantu baffe awo Allah ajja tusitulako ebizibu ajja tujjako ebizibu byonna byonna ebituliko asaasire buli omu naye mba nga mulimu abatasaala nga tetubafaako tetubagambako nga mulimu abatini abasaala kasita ebizibu bijja n'ebbalayi kasita zikka zigenda twambala ffenna ate kasita tusangibwa nga ffenna tetusalirako ddala ekyo kitumalira okubeera mu mbeera ey'ebizibu lubeerera kati kyagambye ensonga ey'okusatu Allah gy'asinzirako okusaasira umma eno swala zaabwe ensonga esembayo wa du'afaihim abanafu muffe omuli abaana omuli abakyala omuli abanaku buli gye twongera okuyisa obulungi abantu bano nga batulimu Allah abatunulako n'ekisa kye tubakoledde awo n'asaasira umma yonna yonna bwe tuba nga tulimu abantu abanafu nga tetubafaako abaana temubafaako akyala temubalabirira abantu abalina obulemu oba abamisikini oba nga bonna buli omu muleka mu mbeera ye Allah anyiigira ekitundu kyonna kyonna ne umma yonna n'aba nga agissaamu ebizibu hadithi eno kyetegeeza kasita wabeerawo ebizibu mu umma ekijja ebizibu ebyo ki kubeera na nniya nnungi kuyitiriza kusaba dduwa kuyimirizaawo swala mu butuufu bwayo naddala mu jjama n'okulabirira abantu abanafu Sheikh agenda mu maaso n'agamba وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل على كفر تارك الصلاة Sheikh agamba hadithi mpitirivu nnyo ezajja nga ziyimirizaawo ensonga egamba nti omuntu agaanira ddala okusaala n'abanga mu bulamu we tasaalako wadde swala emu wadde ebbiri nga swala zikubbirayo nga we ziri kimumalira okuba ng'afulumya obusiraamu wano waliwo amasala amanyi baagaawukanamu n'okubanga nga koonako omuntu tulina abantu ba mirundi ebiri waliwo omuntu asaala eswala ze nga ayinza osaala subuhi ne vuhuri asuli n'agikubirayo ne magaribi n'asaala isha leero n'asaala eswala emu oluli n'asaala emu oyo taba mukafiiri wabula abeera musiraamu omwononefu omukafiiri gwe bategeeza wano oyo atasaalirako ddala ate ekyokubiri ng'awakanya ate ng'alimbisa n'eswala ng'agamba nti mu busiraamu teriiyo n'agiwewula n'aganira ddala okusaala oyo abeera mukafiiri bila niza ffenna abasiraamu tukikkaanyaako nti aba amenyeewo empagi y'obusiraamu kigendere aba afulumya mu busiraamu kati Sheikh bwayogerako n'agamba wa akhadha biha kathiru min as-sahaba basahaba basinga obungi baali bakkanya ku nsonga egamba
nti ono omuntu atasalira ko ddala abeera mukafiri. Minhum basahaba abayogera ensonga eyo mulimu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, ne mbeeramu Abdurrahman bin Auf, sahaba ayitibwa Abdurrahman bin Auf naye yakkaanya ku nsonga eyo nti omuntu atasalira ko ddala abeera mukafiri. Wa Mu'adh ibn Jabal, ne sahaba ayitibwa Mu'adh ibn Jabal, wa Abu Hurayra ne Abi Hurayra, wa Ibn Mas'ud ne Abdullah ibn Mas'ud, wa Abdullah ibn Abbas ne Abdullah ibn Abbas, wa Jabir ibn Abdullah al-Ansari ne Jabir mtano Abdullah, ne Abu Darda radiyallahu anhum, ne sahaba ayitibwa Abu Darda, Allah bonna beerenga basiima. Basahaba basinga obungi bakkaanya ku nsonga nti omuntu atasalira ko ddala abeera mukafiri. Tekyakoma ku ekyo, watabi'ahum kathirun minas salaf, ate n'abalongoofu abaatusooka beegatta ku nsonga eyo abangi mu bo. Minhum, mwabo abayimirizaawo endaba eyo mulimu al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mulimu Imam Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahuya oba Rahawayhi, ne Ishaq muna hadithi wa mkulu Ishaq ibn Rahuya oba Ishaq ibn Rahawayhi, wa Abdullah ibn al-Mubarak ne Abdullah ibn al-Mubarak, wa Ibrahim an-Nakha'i oba an-Nakha'i ne Ibrahim an-Nakha'i, wa jama'atun kathirun. N'abalongoofu bangi abaatusooka kasita baalabanga omusiraamu nti oyo eswala yagiviirako ddala nga bamulamulako ensonga nti amenye empagi y'obusiraamu ne ku lwekyo afulumidde ddala obusiraamu. So Sheikh agenda mu maaso mu bigambo bye n'atugamba fanahikum ya ikhwani, ne ku lwekyo baganda bange بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة وهؤلاء الصحابة والأئمة القائلين بمقتضاها ولو لم يكن من تارك الصلاة إلا إعراضه عن مولاه الذي خلقه فسواه. شيخ أيني سونغا جايو جيرانتي حديثي eziyimirizaawo obukafiiri obw'omuntu atasaala newe tuwa tetuzigenzeemu, kikumalira okutunulira n'omuntu atasaala n'olaba nti asobodde okufuna obuvumu obujeemera Allah eyamuyimirizaawo oba Allah yamutonda. Kyagamba oba ojjeewo ne hadithi ng'ozivuddeko eziraga obukafiiri bw'atasaala, n'ojjawo n'ebigambo by'abalongoofu abatusooka mu basahaba ne batabiina bagamba nti oyo muntu tasaala, kikumalira law lam yakun min tariki as-sala illa i'raduhu an mawlahu alladhi khalaqahu fasawwahu. Singa ensonga eyinza okukumalira okukaafuwaza omuntu atasaala, nsonga ki? Kwe kubanga omulaba ng'afunye obuvumu n'embavu ezijeemera Allah alladhi khalaqahu fasawwahu, eyamutonda n'amwenkanyankanya ng'alabika bulungi. Wa adalahu wa rabbahu, ate n'amuyimirizaawo bulungi n'amala n'amulera n'amuwa byonna byonna bye yeetaaga ku nsi. Wa at'amahu wa saqaahu, n'amuwa byalya n'amuwa ne byanywa. Wa adkhalahu sabila an-najah, n'amala n'amusaasira n'amuyingiza n'obusiraamu. Wa arrafahu masira a'daahu, ate n'amutegeeza nti yenna aggula olutalo Allah n'agaana oba n'amujeemera ajja muyingiza jahannam. Fakaifa yaliqu bihadha al-abdi adh-dha'ifi adh-dhamim, kisaanidde kitya ono omuntu ono omwana Adamu Allah gwakoledde ebyo ebintu byonna lwaki ye alowooza nti tekirina buzibu an ya'siya rabb al-karim, okubanga ajeemera Allah subhanahu wa ta'ala omulezi eyamuyimirizaawo. Wa yuti'u ash-shaytana ar-rajim, lwaki ono omuddu nga Allah amaze okumukolera buli kimu kimwanguyira okujeemera Allah ate n'agondera shaytaani yakolimirwa. Alladhi akhraja min al-jannati abahu, lwaki kyanguyira omwana Adamu ono omujeemu atasaala okugonda shaytaani Allah gye yakolimira ate nga shaytaani eno eyaviirako bajjajjaabe Adamu ne Hawa okugobebwa mu jjana. Wa ila sabili al-halakati da'ahu, shaytaani eno lwaki ono omwana Adamu ayagala agigondere ate nga yakoowoola taata we ne maama we Adamu alayhim assalam, naye mwennyini ng'emukoowoola okubanga ebayingiza ekkubo ery'obwononefu erigenda obbayingiza jahannam. Fawailun liman tabi'ahu wa ajaba du'ahu, okusiraana kuli eri oyo omuntu yenna abayanukudde shaytaan n'abanga agigoberera mu makubo gaayo. Wa khalafa amra sayyidihi wa mawlaahu, omwana Adamu oyo okusiraana kuli gyali abajeemedde Allah ate n'agondera shaytaan. Fama aqbaha mas'ahu wa ma a'zama balwahu, ng'ali mu kubonaabona nnyo n'omwana Adamu ajeemera Allah, ng'enkomerero ye egenda kubeera mbi, ng'aye atambulira mu bizibu eby'ekika ekyawaggulu. Wama ashqa sabahahu wa masahu, nga obudde bwe bonna obw'okumakya n'obw'emisana n'obw'ekiro bujjudde ebisira. Nkyagezako gamba wano buli wobeera mu mbeera awo nga toyagalirako ddala kusaala, obudde bwo bonna bubeera mu bisiraani byereere. Wama akhbatha sirrihi wa najwahu, nga
embeera ze zonna ez'ekyama n'ez'olwatu ziri mu bubi bwereere. Sheikh kyagezaako gamba omuntu atasaala atambulira mu bisiraani, ne wabeera yekka ali mu bisiraani, ne wabeera mu bantu ali mu bisiraani, olw'ensonga nti yasalawo ajjeemere Allah ng'ayitira mu butasaala, ate abeere nga by default agondedde shaitan. Ne ku lwekyo n'agamba fabaadiru ya ikhwani rahimakumullah inda samaa'i al-adhan ila ta'ati ar-rahman. Ne ku lwekyo okwewala okubeera omuntu omubi ono gwatusigidde ekifaananyi bino byonna byetwogedde, kikyoba okola baadiru inda samaa'i al-adhan ila ta'ati ar-rahman. Kasita owulira adhaani wooti, buli kyonna ky'obadde okola kiwummulizaawo, otambule bunnambiro, ogende weetegekere essala. Wahdharu, ate weetangire, ate weegendereze an yulhiyakum ash-shaytan, tokkiriza shaytaani okuwangula n'okusinza amaanyi, okusuula mu kubo ery'abatasaala. Wa yaqna'akum bittakasuli wattawahuni fa innahu al-khizyu wal-khusran, tokkiriza shaytan okubanga ekuwangula, ekusinza amaanyi n'amagezi, ekuteeke mu kkubo ery'abatasaala, ekkubo ery'abagayaavu, ekkubo ery'abantu afaafagaaniddwa mu bulamu buno ne mu nsi aba mu bulamu obuddako. Inshallah omusomo gwaffe namba 5 mukkirize gubeere nga gukomaawo. tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agutuwemu obulungi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.